Bannange bitalo nnyo. Maama wa Martin Bukenya mukazi wattu wuuyo naye azirise ekyamuyitiriddeko akaana ke kwabadde asibidde oluwuzi ng'akasomesa kubeera yinginiya. Okitegeera kati wuuyo bambi musajja wattu bamuziise naye nga kyannaku bamami boys tuyina ennaku kubanga omwana wo kasaba mukwatira maka g'abantu yaba mu nsobi bw'aba mulenzi bannaaye tunaddawa be bamami boys tugenda kukola tutya kubanga tuzaala mibiri ne tuyonza naye Katonda yakuuma naye maama kino kiruma teri muzadde alina kuziika mwana bannanga abaana nga tebakuzika abaana nga tubajja wala abaana tubajja wala omwana wa munne ne bamukuba omwana bamukubidde essaawa 3 naye nga n'ab'oku kyalo tebasobola kutaasa omwana yafiiridde maani ssaawa 3 nyingi musajja wattu nyumba etadde mu geeti Maama wa Martin Bukenya mukazi wattu azirise mu kuziika mutabani we eyattiddwa we yasangibwa ne muwala w'omusajja omu w'emyaka 14 ku lunaku olwa Valentine n'era nga amawulire ago gasinga ttambula enkeera wa Valentine n'ennaku eziddiridde awo mubadde mugalaba amawulire ga Bukenya Martin eyakubibwa omusajja olw'ensonga omusajja ono yasanga omuvubuka ng'ali ne muwala we kyokka ng'omuvubuka tanneetuuka. However Martin ya Martin Bukenya ye yabadde ali mu myaka ggwanga lya Uganda gyekkiriza okubeera nti omwana abeera yeetuuse 18. However naye yabadde mwana muto era ng'akyali student. Embeera yabadde ya bunkenke, embeera yabadde ya kinnyikaggobe. Maama we yazirise ng'alaba mutabani we bw'atyo akkirizibwa mu ntaana era ekiro kye ekyasookedde ddala bw'atyo n'akisulayo mu nzikiza owatali kkando gy'atagenda kubeera nga asasulira yaka. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala n'era nga gakuba encukwe kibi nnyo kibi ddala ekyatuuseewo. However nti tetunnabeera nga tuwuliriza sayidi y'omusajja eyakubye Bukenya Martin asubmitingeyo ensonga ze tomanyi okusinziira ku ye yandibanga mutuufu ngeri naffe gye tukiraba nti neera ekikolwa kye yakoze kyandibanga kikyamu. Ekyo tekirivaawo mu nsi eno, tewalibeerawo muntu mutuufu 100% ku sayidi zonna abantu bonna ne bakkiriziganya nti ono mutuufu. Olaba n'omwana wa Katonda waliwo abatakkiriziganya naye nti nira mwana wa Katonda, ne Nabbi Muhammad waliwo abatakkiriziganya naye nti nira Nabbi Muhammad ye mubaka yasemberayo ddala. Olaba ne Katonda wali abamuwakanya nti oyo si Katonda. Twalaba Firawuna oba Falaawo yenga yeeyita Katonda n'agamba Katonda taliyo. Kyokka ate nga tomanya ekya Katonda ffenna kitwandikkiriziganyizzaako nti nadda kituufu Katonda gy'ali nedda abasamize gye bali. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo
waswaye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.